Omulabi waffe omulungi wa ARKRICH Media Uganda, omuweereza wa mwenze Becky Lynch, ng'olwaleero tukyaliddeko mwami Nadduli Jakana Junior wa Nakaseke nga wetuli olunaku olwaleero. Kamusabe atubuuzeeko. Abatuuliriza nga mu ngeri y'emu era mutulaba ku ARKRICH Media, mbalamusizza nnyo ate era njagala okubategeeza ebigambo bye bimu nti ndi munnammwe nammwe muli munze. Tujja kukozesa ekigambo kya omukutu ogumu nti femmwe mweffe. Tulaba Nadduli Senior, Nadduli Junior, njawulo ki eri mu bantu bano ababiri? Bayibuli yasoma dda nti ng'omwana nga ne kitaawe gwe kyondabamu kkiriza obagaana ebitundu 97 ku 100 mbijja kwoli. Era sijja kugaa nti oluusi byensoma olw'okuba nasoma amateeka, olw'okuba nasoma social worker ng'eddiguli ate nensoma ne psychology, nti eddiguli essatu zoogera bya bufuzi. Ezikuyambako kutegeera kuba na knowledge naye nga si bya bufuzi. Amakulu nti okugamba nti Nadduli Junior ne Nadduli Senior myaka gye ejjawula, naye Bayibuli bayituga nti ng'omwana nga ne kitaawe kkiriza gwe kyolaba nkijja mwoli. Kyogamba omwoyo w'oli ali mu ggwe? Sijja ga mwoyo w'oli ali mu ggwe, tutunuulira busika aleseewaani. Ompulya bulungi? Eriya ne Erisa, Eriya bwe yali agenda mu ggulu yategeeza Erisa nti saba. Akaseera kange ak'okugenda mu ggulu kakoze eki? Katuuse. Naye wali abantu abamu baga nti toli Muganda, nti oli muluuli. Ayanjala kwaba boogera yaliwa. Gwe omutegeeze nti bw'akulidde ku kyalo kuno ajja tuwayo bajjajjaffe basatu nga bava bunobbi oba buluuli. Bagamba mbovoola obwakabaka bw'e Buganda. Mwero ensonga lwaki obuvoola? Basonga toli Muganda. Ate ne bwe mba siri Muganda, njagala mbuulire abalangira abali muli bazadde mu Bannalwanda bagenda kubatta. Ssaabasajja Kabaka ye kennyini nga Ssaabasajja Kabona alina abalangira n'abambejja nga si Baganda, era nga ne ku ntebe tebaliimu mu layini eyo. Jjunju bamubala mu basika, mu balangira basika taliimu. Lwaki? Nnyina Munnalwanda. Kaakati bw'obanga ayogera ku bwakabaka bw'e Buganda yasooka asatule Buganda bwonna alyoka ayolemu ebika 6 by'ayagala biddemu bikole obwakabaka bw'e Buganda, kubanga ebikwa binnansonga biri 6 byokka. Katikkiro Mayiga wa mutima tekiri mu binnansangwa 6. Ndi wampeewe ekika ekyo tekiri mu binnansangwa. Ow'engabi tali mu bika ebyo binnansangwa. Tulina banjovu, bandiga, waliwo emmamba etali ya gabunga n'ebika ebirala ebisigalidde. Kaakati bino ebisigadde ebika byajja buzi ne tuzimba obwakabaka. Bw'ayogerako ekyo nti tuli Baganda, ekika ky'ente ategeeze Ssaabasajja Kabaka nti kikuunyule mu bwakabaka bw'e Buganda tujja kikkiriza, kubanga kireese Banyankole, Basongola, Bannalwanda. Bw'aba tutegeeza, bw'aba tannaba kutegeera leero kamutegeeze bino n'abo abalala batuuliriza nti obwakabaka bw'e Buganda olwali tutunuulira bikolwa, so si gwe ovaawa na kooti ki gy'oyambadde. Oyo yenna akkiriza mu nkola eyo, oyo gwe tubalanga Omuganda ajjudde. Ku mulembe gwa Ssekabaka ono avuddeko ono Mutebi kitaawe Daudi Okyenge yali akola, yali Muganda oyo, naye Obuganda bwamwagalwa bikolwa, so si kuba nti yali ava mu North. Jakana oli Muganda. Lwaki ekibba ttaka kikuze nnyo wano mu Buganda nga kisusse? Eyo mpisa ya buntu, si Buganda wokka. Ettaka libbiddwa kuva ku mirembe gy'aba Yesu. Okukyusa kw'ensalo kyova ne mu Bayibuli bawandiika nti yakkirizibwa okusuusa kw'ensala n'abamaze okukkirizibwa okussaako omukono. Omukono gwe baali bategeeza kwe kusasula. Oba ontegeera bulungi? Naye kya muzizo nnyo yakyusa ensalo awatali mukono nga tasasuddwa. Bayibuli nga tewali kikoleddwa ye n'akyusa ku pawaazi ze oba ku magezi ge. Naye ekibbattaka ekiri e Buganda ate kinywerezaamu amawanga aga. Omunnalwanda ng'atufuga ku ntebe aliko Museveni, n'Abaganda mwebali abamwegasseeko mu nkola eyo. Munyarwanda mu Munyankole empuyogedde ekyo ky'Obunnankola oba Munnalwanda oba kikinze nkugambye Munnalwanda, sinayogera ku Munnankole. Mbaawulira ddala era mpakkiralite nti lwaki ngamba Museveni nti Munnalwanda, ekyo nkyogedde lunye. Abannalwanda baatuuka no mu mwaka 1926. Ompulya bulungi? Kabaka n'abawa ekifo ky'eŋŋoma, abasigadde ne basigala bwe baasigala. Naye nga kifo kino ttaka lya Bwakabaka, kubanga butunda eggombolola y'eŋŋoma ttaka liri mu jurisdiction ya Ssaabasajja Kabaka, ettaka lyatwala ku square miles 350 byalina nga ye Kabaka ng'olusuku lwe, n'eŋŋoma ettaka eryo kweriri.
ne Luwero Town Council square miles ziringa 5 bonfuna bulungi naye Ssaabasajja yatola ku mugabo gwe n'ateeka waabo ne tetwabayingiza mu bika byaffe mbika ebinansangu ebyaliwo bonfuna bulungi yabawa butuuze so teyabayingiza mu Buganda naye kye twebuuliza ku Museveni ono okujja kwe nga bannalwanda temuli mu constitution gwotuuka otya muli mu kiggwe tubabalako bateeka mu constitution oba toli munnalwanda kaakati bw'otunuulira ekibbattaka kye tuzzeko kiwabuuzizza lwaki kiri wano ogwo mwoyo gwa bufuzi oguliwo oguyambiddwako ogubadde gwa Museveni kubanga ne bw'oba otunuulidde constitutional reform mwezo constitutional amendment zibazze bakola okusinziira kuva mu mwaka gw'62 bazze batunuulira tusuula tutya Abaganda kyogamba Museveni kivudde eri ku ggwanga ate ne kidda ku okuvuga Uganda ate ne kidda mu Buganda gwate oyogera ku Uganda ogenda sooka naki mbwe mbulira history yonna gwoyogerako mu Uganda wana agyogerako nga tosoose na Buganda nasimuka ku Buganda asibuka wano kiriza obagaana ayaleeta omuzungu yali ani kabaka w'e Buganda webale nnyo twatuuka ku birungi kigo byosegambiza nabyo Buganda gy'osooka ng'omutwe n'olyoka otunuulya ebitundu ebikola ki ebisigalidde kale wano bangi bazze batunuulya ekyobwakabaka bw'e Buganda nga baagala kusuula Buganda so nga ate batunuulira ne element endala kyagala okuŋŋamba nti nekibbattaka ettaka ly'olaba kazannyo ka Museveni kadda kyova olaba nze olwaliro bulijjo nkyogera lunye nti omusajja ono Saamu Njuba omugenzi yali asaana kuweebwa ngule kubanga mwaba abali mu lukiiko lw'okukyusa constitution eyo ye yatunuuliranga ettaka liggwera mu Baganda naye Museveni yali ayisizza statement egamba nti ettaka libeerenga lya gavumenti nga yefuga ettaka Saamu Njuba bw'atunuulya clause ezo zaalimu nga mukaga ziyajja akyusa independently so si lukiiko kubanga constitution amendment baatuula bangi naye kano nkuddamu review naga nti ettaka linaabanga ly'abantu kubanga empisa y'obwakabaka ttaka obufuna bulungi kaakati kyekimu ku lwaki Museveni yawalana nnyo Saamu Njuba n'okumutuusa ku eyo level okubanga atuuka n'ayingira n'ekibiina kya FDC naye ng'ate mulwanyi ne mu nteeseganya zaalimu ku abo baamuyambako ogende wa Gaddafi okujja emmundu ezaatuyamba amakulu yaffe afaanana atya naye nga kozi ki kukyusa kawaayiro kali nti ettaka linaabanga ly'abantu amakulu nti obwakabaka bw'e Buganda bubadde n'obuzibu abakulembeze buli ajja akirowooza nti bw'otasuula Buganda tosobola kufuga so nga ate ajegasseeko asobola okufuga kaakati wano Museveni yajja na fenomena egamba nti Buganda bano okubajjako omulyo tusooke tubatawanye na ttaka yova olaba nti antagonizimu yonna eriwo ebyapa bibeerako abantu 8 nga buli omu alina obukakafu nti ettaka lirye bigenda kuggwawo ddi bw'ogenda mu kkooti ettaka baliwoleza emyaka 12 eri ettono ery'ebbanga ettono so nga ate mu nkola y'obwakabaka ettaka bwe liba liruddewo nnyo litwala essaawa nga 6 ng'ogwo omusango bagumaze kuva mu 2008 twalongoosa buli kimu ne kiggwa wano okulongoosa ettaka badde ku tteeka eryo lyokka lyokka limala kuwa ekibanja n'ow'ettaka banaatambulanga batya compensation zinaabeeranga zitya Buganda yakimaliriza dda lwaki gwe ku mulembe Museveni bino byonna byolaawe bijjidde ku ggwe kaakati awo ekibbattaka kyegattiddwako abali Emengo ng'ate bayambiramu ne Museveni mubalya ddala nga Koheni bwe yajja wano n'atugamba nti mmaze mu ofiisi y'omukulu w'amatwale emyaka 12 nsitaadinga butya bwe ngenda kusuula bwakabaka bw'e Buganda naye ate mudda ng'akaseera k'okwefuga katuuse ye gwe bazza kubanga yatwala kabaka mu 5 naye nga nti ddayo ddala gwe abadde nabo zzeeyo kabaka oyo abantu bali gojja okubatereeza n'agegwera ebigambo bino nti Ssaabasajja Kabaka enkuba eryokanga n'etonya tulaba ensisa bwe zenkanya emyoyo emikwano nakwana mibi so si ku ludda lw'Abangereza lwokka wabula n'oludda lw'abaddugavu ne Museveni mu kirindiro ajja kukyogera atunyigirizza ng'abataalwana atunyigirizza ng'ate abatali bantu naye akaseera kajja ttuuka ajja kwejjusa era ayogera ebigambo ebyo nga Koheni bwe yabyogera kale wano ekibbattaka kitunuulire nti mukono gwa gavumenti gwe gutawaanya bannansi ku nsonga y'ettaka lwaki ekintu kino mukitunuuza nnyo mu Museveni abantu abamu bagamba nti Museveni ye ng'omuntu si mubi naye bano abantu abamwetoolodde bwetolooza ani alina osolite Bayibuli yakubuuza dda nti gwe alina amatuwulira n'alina amaaso kolaki gaagage gaaziba nga twogedde ku bya ttaka
nga twogedde ku bintu bikwatagana ku Buganda dwaki ye talina kwanukula ng'amatu ge gatawulira maaso ge gatalaba ate tumulonda tutya gw'otuukira okumulonda n'omuzza ku kibusanja ate gwe byogera binaabula bona bwe tuwulira bakwata nga badde bafuluma ensalo babakwata batya kyogamba ebyo bo babitegeera ebyettaka bye byababula ateekewo abateekeddwa abalina obuweereza obutuufu naye awo ku kyettaka bw'ogamba nti Museveni tabiriimu nti bano abali abaweeza be babi yeye mu byasooka oli abakwetolozza misana ttuku obwakabaka yatabwagala bajja na communism ate basinkagana kirala bo okujja kwabwe tekwajja kwa kutunuulira ggwanga lino mu nkola ya bwakabaka wabula kujjawo nkola ey'obwakabaka eggwanga lisigale nga liri public so nga tesigwe muzimbo gwa Uganda omuzimbo gwa Uganda guli ku status 13 nga tukkiririza mu monarchism Busoga esigale n'ebyayo Buganda ebe n'ebyayo Ankola esigale Tooro ebeerewo bwe tutyo kyoyagala okuŋŋamba nti eimu ya bino byonna kujjawo bwakabaka buno obuli mu Uganda ng'oggyeko ekyokujjawo bwakabaka oli teyagala bwagaza enkola naye tubadde ku nsonga ya ttaka omutwe ogutulya Museveni era bw'obanga onoonya first problem ku land cause and dialogues tunuulira Museveni nga twabokkooza nti Cohen yatutegeeza mu mwaka gwa 5 nti abamu Abaganda mubeeko mukaaga mugumu mubeeko bye mukkiriza okufiirwa olwa Buganda eno okuyimirirawo n'akyuka enkyukira n'aga nti n'Abannabuganda bannange mbasaba mukkirizeeko bye mufiirwa ku lwa Uganda okutambula kubanga ekimu ku byo tekiyinza kuvaawo ekimu ne kisigalawo ompulira bulungi tetwagenda mu bwetwaze twabutuukamu nawe ntukkirize nti Museveni baako okkiriza by'ofiirwa ku lwa Buganda okuba wajja nayo ne Buganda ekkirize beeko byefiirwa mu budde buno ekkirize tituli wakati mu Uganda tubeeko bye tukyusa ne bannayuganda batambulirewo tudde mu nkola ya unity in diversity mu state zaffe 13 Katonda bampeera omukisa